abatamatidde aboogera obutonotono yatuza olukiiko. Ekindeseza kristo eno nabbi sallallahu alaihi wasallama mu njogerezeganya ze mu kwogerezeganya ne bano baataawa keyawa yababuuza nti abaye muba mufiiriddwa ki bali bwe batwala ebyobugagga byonna batwale eŋŋamiya batwale embuzi batwale byonna mwabe Madina ne mugenda nange. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama abali bewanise emitima olw'obugagga bakkakkana ne bakkiriza nti bali ffe tubasinza okutwala ekyebbeeyi tugenda balekera ŋŋamiya na mbuzi na byabugagga ono ffe tumuyina. Abasiraamu mwe muyina omutonzi w'ensi eno, omutonzi wa byonna. Ofaaki ne Allah bawadde ebizimbe, bawadde amaduuka, bawadde amaka, ate ng'enkomerero ya byonna ffenna tugenda kusinkana Allah. Okwekuumira ku kumwogerako, okumutenderezanga, okumujjukira kikolwa ekikkakkanya omutima gw'omuntu. Mu suratu Ra'd aya 28 bwe teba ya 29 Allah ganti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ddala bakkiririza mu mutonzi waabwe ne bakkiririza mu bwomu bwe empangala yaabwe wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah emitima gyabwe gitebenkera na kutendereza mutonzi waabwe. Ala bi dhikrillah ekitufu bw'okwekwatako okwogera ku Allah tatma'innul qulub mutima gukakkana. Bagaggawale byonna tewali buzibu. Ndi omu ku bannaffe ennyo ndowooza mu kutegeera okusinziira ku ndaba y'abasinga obungi. Nze sina buzibu oba batukulembera emyaka emirala 4 tewali mutawaana ate ensobi erirudda. Nina obukakafu nga ffenna bali wano mu myaka 15 tewagenda kuba n'ogwo, tewagenda kuba n'ogwo myaka 10 mwanga ffenna gye tuliba ate ko luffe tugenda kuba banene. Kakati tewali buzibu, kabatutwalemu nga batututte byonna babikole, tewali mutawaana akaseera kajja. Owekitiibwa Allah mu suratul Hijr wetandikira Allah gati rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ne bwe buli baddi balyegomba buli ataali mukkiriza yakkiririza mu bwomu bwa mutonzi we, balyegomba buli ataali mu Isiraamu law kanu muslimin. Kale singa nze nali teriyo mu bulamu gye tulaga eri teri yalyegomba nti kale singa nali minisita, teri yalyegomba nti kale singa nze nali meeya, teri yalyegomba nti kale singa nze nasulanga mu maka gali. Ate abaagasulangamu abasinga obungi bagenda kwegomba ffe abali abapangisa. Aya eyokusatu Allah natuma nti dharuhum yakulu wa yatamatta'u, mbaleke balye, mbaleke bakulembere. Dharuhum yakulu balye bakulembere n'omuzukulu ajje, wa yatamatta'u beyagale, wa yulhihimul amalu ensi batwale nga bataligivaako, fasawfa ya'lamun balikitegeera. Mu suratul Qasas aya 62 Allah abuuza nti afaman wa'adnahu wa'dan hasana, abaffe gwe tulina naye endagaano nga ya mazima nti bw'alikkiririza mu bwomu bw'omutonzi we n'awangaala nga mutendereza mutonzi we n'afiira ku mbeera eyo, fahuwa laqihi agenda kuweebwa ejjana nga tewali kubuusabuusa kwonna. Allah abuuza nti kama mata'nahu mata'a alhayati dunya, oyinza omugerageranya ne Allah gwe yeeyagazaamu olweyagaza luno olw'edduniya. Thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdarin, nga ku lunaku lw'enkomerero
y'omu ku bagenda okuwangalira mu muliro olubeerera. Tuwogerenga ku mutonzi waffe, tumujjukirenga, tumutenderezenga. Baganda bange, obugagga n'emirembe si bye bimu. Obukulembeze n'okwebaka ku tulo bya njawulo. Nyina obukakafu ng'akulembera eggwanga lino tali kulembera mu kimu kyokka. Emirundi egisinga n'ebizibu bye baba batukulembera, n'emitawaana n'embuteebaka era bye batukulembera. Nedda tubyanguye. Wano waliwo yaze n'amukuuma. Kati gwe oyinza otya bisulika notuga nti alina amukuuma y'alina emirembe. Alina amukuuma n'atalina amukuuma. Ku bombi ani alina emirembe? Abasinga batudde wano bwe banajjula ffe tujja kulya buli. His Excellency ba honorables simanyi ba meya tebasobola birya nga bw'obirya. Asooka kubuuza ani yabireese, ani yagifumbye, evudde wa? Ffe wano oba ani yafumbye oba ani agireese gwe teeka awo. Ffe bwe tulema batuwa akaveera. Ffe ababirya bwe tutyo, ffe tulina emirembe balala tebali be bagiina. Tobisulika, tobiwunzika. Tuyitirize okutendereza omutonzi waffe, okumwogerako, okumujjukira. Eno duniya yiye. Enkolagana yo n'omutonzi wo ezimbibwa kumutendereza era ekuumibwa kumwogerako. Empuliziganya wakati wo n'eyakutonda era okumwogerako, okumutendereza, okumujjukira bye bigizimba era bye bigikuuma. N'omukwano anawangalira waka wa Yiso ono mukwano gwange, oteekwa okuba nga Yisa mukolagana, oteekwa okuba nga mulina omukwano, oteekwa okuba nga mulina empuliziganya. Nabwe gutyo anawangalira ku nsi kuno emirembe ateekwa okuba nga alina enkolagana, omukwano n'empuliziganya wakati we ne nannyini nsi. Tuyitirize okumwogerako, kumujjukira, okumutenderezanga. Qur'ani eyo lwe lutendereza mutonzi olusooka. Nkwegayiridde sala amagezi gonna oyige okusoma Qur'ani. Tekiriyo yadde n'eddakiika n'emu kuwangalira mu busiraamu myaka gy'obuwangaliddemu nga tomanyi kusoma Qur'ani. Omukazi omukulu emyaka egigenda 40 ng'olina essuula 2. Bane tubeere serious. Ezo zenyini nezisala subuhi essuula 2, nezisala dhuhuri essuula 2, nezisala asiri, nezijja ku magalibi essuula 2, nezijja ku isha essuula 2, nezikeera pakaddi. Sala amagezi gonna kwata buli kubo yiga okusoma Qur'ani n'aba ensonyi. Bw'oba olina mwana waka amaze sabya nga Sheikh bw'atugambye, n'aba ensonyi maama omwana akukwatemu. Ng'ejjuma gyeyo yasalu nayo maama ogerako nsomesa mukyaa tuulaawo. Mu COVID nga batusibidde awaka, abazadde bangi basanga ebizibu bingi, naye omu ku bazadde yakizula nga tamanyi yadde okufuna wuzu n'okusaala, ate ng'obudde buli awo bungi talina kyabukubukozesa. Akaseera konna piikinga omukwano n'eddiini, yayita mutabani we n'ateeka wali omuggo, kwata akadomola ofune wuzu nga nkulaba. Kumba agenda kusoma giddemu nga taata mukambwe atalumikako, kumba ali mu ddalasa. Tandika okusaala, sente zayi zigendera bwereere, byonna njagala mbiwulire. Taata yatabukira omusomesa naye nga munda tatabuse, nga munda asoma. Maama taata toswala bikula ya Saruna, Kayasini, Kajauhara, kagambe
bera mwanjulu kufoka ganti ekituufu ffe tetwafuna mukisa mwe mufunye mu ddalasa gye twabadde nafunye obuzibu ng'omusajja yabadde ng'eyandabye nyina omukyalo omu yali mukyalo bamwami yaga nti obadde osomesa bulungi naye okoona kati ddayo kawalako katabaniko kagambe nti ekituufu saafuna mukisa nga mmwe gwe mwafuna ensonyi bulijjo ntya ningeza okulanga ensonyi kyezigenda kunyamba kagambe tutandikire mu Yasaruna ekirungi oli mwana wo gwe mugaa nti ogenda kusomesa peegi eno ogenda ginsomesa emirundi aga 3 so twerwaneko mu Qur'ani baganda bange twerwaneko mu Qur'ani tetugenda kumalako mu bulamu gye tulaga nga tetulina Qur'ani eyo werwanako ze swala ziri 5 twerwanako abasinga ne tuva mu bupangisa twerwanako abamu ne tuva ku bupiki obw'abagagga n'ogula akako twafungiza abaana basome fungiza ogula olutalo ku kitabo ky'omutonzi wa Qur'ani baganda bange bamanye okugisoma buno bubaka bubwo ffe Allah yatusaasira nze Qur'ani eyo kituufu tukyalina olutalo olunene olw'okutegeera Qur'ani eyo gye tusoma bitegeeza ki Qur'ani eyo anaaganyulwa muyo anaagasibwa ateekwa okuba nga message buli lwasoma Qur'ani avaawo abuliriddwa ng'obubaka bufuna bulungi nnyo wal asri innal insana lafi khusr kati aya eyo nemu okutunulira buli gwalaba alaba bamuyisabo n'emmoroka ezimwerekera nga nti abo balafi khusr alaba bakola batya basitula ekizimbe kino nekinamanya nti abo balafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat okujjako bakkiririza mu mutonzi waabwe bakkiririza mu bwomu bwe wa amilu salihat ne beebanja buli mutonzi waabwe kyayagala watawasaw bilhaqi ne balamira n'abaana baabwe ekyebbe ekyokukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waabwe n'okutambula okwekwata ku buli mutonzi kyayagala watawasaw bisabiri ne balamirigana okubeera ab'amazima bataata bamaama tunaabe ensonyi tutule wansi w'abaana baffe taata kkiriza otule wansi wa mukyalawo kkiriza onoonye otule wansi wa mukyalawo omukyala gumiikiriza otule wansi wa bbaawo byonna bwe bigaana bayimaamu mutuyambeko ku Qur'ani abakyala nga bwe tusalira ku muzikiti gye tusalira oba jjuma twekolemu omulimu ng'ejjuma ewedde twagende bannange tukoze tutya okuyiga Qur'ani ng'abakyala b'omuzikiti guno oba tufuna mukyala munnaffe tufune nga mu wiiki ennaku 2 tujje tutulewo buli mukyala ajje ne Yasaruna tunagenda okutambula omwaka mulamba tujja kuba kwe tutuuse abaami tugende wa imaamu baimaamu baganda bange mikwano gyange tugenda kubuuzibwa ku basiraamu abo naddala ebikwata ku ddiini yaabwe mu mbeera enjawulo tulina abavubuka be tutambula nabo ewambogo bayitawo mu bigaali abavubuka nabo Allah yabasaasidde ebigambo by'owulira bino ne bajja babitegeera ne batukaluubiriza olukaluubiriza okukkakkana nga batukkirizisizza nze ne Seeka mukwano gwe bamuyita Mafo buli lwa Mande oluvannyuma lwa asiri n'olwokuna asiri tugisaalira awo abavubuka balinamu ku ssente bajja n'emmoroka zaabwe ne Yasaruna zaabwe ne bateeka eri ebyobugagga byabwe ne bafukamira mu maaso awo Yasaruna tutambula mpola mpola. So please Qur'ani eyo bwe luba lutendereza mutonzi waffe olusooka werwaneko fungiza gwe wenna amanyi okugisoma
tukyalina ebbanja eddene ery'okutegeera bitegeeza ki. Qur'an eyo si mujarradu lugha wala mujarradu lqiraa, si byakusoma mu busomi gwe n'ogenda. Message bubaka ki? Mu suratu Yunus aya 57 Allah gati ya ayuha nnasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, owange we nayitibwa omuntu mufunye akakisa ne mujjirwa okubuulirira oba okubuulirirwa nga kuva eri mulezi wammwe. Bw'oyimiriramu awo mu butuufu Allah omutonzi waffe ayina omukisa ogusooka okuwulirizibwa bw'aba alina kyatubuulirira. Toyina woyinza tugambira nti nze seetaaga mbuulirire. Okusooka gwe kennyini oli kitonde kye. Mukadde kano n'emyaka gyange maama wange omukyala Najjuma Fatuma ekyakatebe ng'ogenda okutuuka Mubende, wonna wankubira esimu ng'alina by'aŋŋamba, n'omuzina lugusa wansi. Sebo yitawo, tosobola kumuga nti nze gwolaba gw'oyita ndi ABCD, nyina abaana eka, nyina nedda. Oli maama bw'abanga Allah wo omutonzi wo alina byakubuuliridde, bisaana kuba kifo kisooka. Ebbanga lyonna omwana atawuliriza bazadde be awangaala bubi mu nsi. Era bwe tuba tunoonya mwana muwala wakuwasa ne tugenda tugwa ku jariya ne bagenda batuga nti munaamusobola naye nyina yamulemwa. Omukazi abuuliridde omwana tayagala kumanya. Ne bw'aba mulungi bitya tetusobola kutwala muntu atawuliriza nnyina. Omuntu atawuliriza mutonzi walina kuwangala bubi. Tuddeyo tutule wansi, ensi gye twetaaga etwanguyire erina nnyiniyo. Nnyini nsi ye nnyini ffe. Anoonya ensi emwanguyire gwe kolagana na nnyiniyo. Gwe ensi giveeko totoba nayo. Muhammadi oyo mukwano gwange, Muhammadi Kasozi, situkaba kulabe oyo dereva Imamu Kyeyune okujjako olwaleero. Muhammadi yimirira. Muhammadi Kasozi ye dereva Imamu Kyeyune. Imamu Kyeyune sayo natutuukako, alabika yakooye nnyo, wano wakyamubuze bubuzi naye nga mu kitundu mwali. Kati oyo ye dereva we, nze nkola ku bya security. Muhammadi oyo tulina emorukawali ya Muhammadi oyo mwe twajjidde. Emmotoka eri agyagala talumba mmotoka, ayagala emmotoka eri ayogera nani? Gwe bwogezi n'ogweddalu n'okuba nti nze nja kutoba n'emmotoka era ensi ekusekerera. Ne bw'otoba nayo kati oluusi n'oyo oluusi agisaamu alamu. Kati ogenda okutunka nayo tobe nayo negenda ereekaana oluleekaana. Totoba nansi, genda oyogere n'ennyiniyo. Bino by'ozanja kutoba n'ensi ku kiro mmeka ezizo? N'ensi kiro mmeka? Twogere n'ennyini nsi. Emirundi egisinga balandiroodi abalina amayumba g'okupangisa bakuterako namba ya ssimu. Gwe bw'okubira landiroodi aga nti nsanga mu kibuga, nsanga wali ku gundi, jangu twogere. Bwe mumaliza ne landiroodi ennyumba tesobola kugaana. Anoonya ensi, genda oyogere ne landiroodi waayo, mutonzi wo. Tena oyinza kugaanira. Kati gwe omutonzi wo nnyini nsi gwasala toyagala kumanya bimukwatako, nze nja kutoba nayo. Toba katukulinde. Qur'an eyo omutonzi waffe yatubuulirira buli kyetaagisa, buli kyonna ekyetaagisa. Emirundi egisinga akoze essimu empya oba TV oba firiigi agiwandiikirako ekitabo ekinnyonnyola enkozesa. Firiigi, motoka, simu, kubako akatabo kaba katonotono akabuulira agenda okugula emmoroka eno bw'anaagikozesa. Kakati ne nannyini nsi bwe yatonda ensi yagiweererezaako ekitabo
kinyonyole enkozesa y'ensi. Bwe bamoroka mu kitabo muyinga bawandiisemu nti ekozesa petroli gwe tusooka nti nesagala kumanyira eno nze nagiguze yange ya dizero n'ogeza ogiwamu dizero tomusobola kuvaawo. Ebbanga lyonna ekisinga okwewuunyisa ebyo ebitabo bw'ogula essimu n'ekitabo kye bakuwereddeko okireeta n'otuuza katabaniko kadiriisa akasoma oluzungu kali ku siniya yakuna kakusomeremu ali katubuulire nekaga nti essimu eno bagambye osooka gikyajinga okumala essaawa 10 nga teriiko. Era ekyo kyokola lwaki eyakoze essimu bwagambye bw'omala ogikyajinga okumala essaawa 10 nga teriiko gizeeko omala essaawa ndala nga 6 nga tonnagikozesa byonna obikola. Bwe gutuuka ku dduniya ng'olyoka weekalakaasa weekandagga gwe nga bw'oli omugezigezi ennyo mbuuledde era ne gy'ova otobye ennyo kati ne gy'olaga mbw'ojja kutoba katukulinde. Qur'ani tugiwa obudde lubuulirira olukubuulirira bw'ogenda okwangalira mu nsi eno nga lubuulirira luva eri nnyini nsi ate nga nnyini nsi yennyini ggwe. Qur'ani bangi tuli bubi tebiriko sekanatali. Qur'ani tuli bubi wekubemu tooki. Ebbanga lyonna okwogera ku mutonzi waffe ya ibada esinga aye nnyingi ezigiragira fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Eyo ya 15 suratul Baqara. Munjogerengako munzijukirenga muntenderezenga adhkurukum nange ngenda kuyingira mu nsonga zammwe nange ngenda boogerako nange ngenda batendereza. Abaye nga Allah mu kitiibwa kye nnyini nsi yonna na buli kigiriko ng'ayogera ku Jaaliya, Fatuma, Biti Juma, Sula. Gomanya ekyo kitegeeza wano ku dduniya president aba atudde atuzza olukiiko lw'abaministers n'ageza ayogera ku muvubuka ono Muhammad Kasozi taddamu tuvuga. Allahu akbar. Omuddamu omukwera amasi ntasobola gakwata. President okumwogerako ng'amuwaana mu baministers ono tetuddamu mulabako ne mudalasa tadda. Lwaki? President yamwogeddeko. Kyakubiri mu bizibu byafuna buli amugwako amubuuza wakola ki ekyo ekyenjawulo ne baministers batandika omunoonya. Twadde mu lukiiko president n'akwogerako ng'akuwaana buwaanyi. Edda wayiseewo emyaka ewaffe bwayise waliwo akatundu bakayita industry batundayo mbaawo bibajje. Walingayo omuvubuka bamuyitanga Kisaka. Mbo Kisaka yaliko mu nsiko n'abakulu lwakuba mbu yakolanga mu ffumbiro. Kati embeera Allah bw'amala ogisumululira abakulu abo Kisaka yanoonya president n'amulemwa. Lwakuba Allah yamusaasira nga president Kisaka yamunyumiza nti anze bwayisa awo. Lumu president aba ayitaawo dda wayitidde ddala emyaka. Allah n'amujjukiza nti wano Kisaka yaŋŋamba konvoyi yonna yayimirira. Obwavu bwali buluma Kisaka nga Kisaka asomba mbaawo ku kagaali aguze zigende Kawempe. Kisaka ne bamuwayo 13,000 n'azitwalayo. Ne wabawo endala ezigende Nabweru. Kisaka ne bamuwayo akakaga nazo n'azambusa n'atwala ezo Kaleebe. Konvoyi egenda okuyimirira nga Kisaka alina embaawo ze ali omunda asibako mbaawo ze yasira naye akkiriza. Aba ali kagaali ke gye bamugambye nti gwe president akwogeddeko, president akuyita nanga beera serious. Kisaka yafubutuka bufubutusi paka ku mmotoka ya president. Kisaka okuva olwo taddanga mu mbaawo
n'akagali kwe yali asiba embawo yakaleka teyakomawo ate nga mutuufu gwe bwoba gwokomawo kati yali amutisse embaawo oba n'akagali akatwalira kakola atya Kisaka taddangamu kutegerekeka lwaki president kumwogerako mwe muli babbeeyo okusinga omwami oyo mwinawo omukisa ye Allah okwogerako tukole ki tumutenderezenga tukole ki Qur'ani eyo wallahi teri yaje kutasigala kyekimu owekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama obwebbeeyibwe ku bitonde byonna Qur'ani omwezi gwa Ramadhani obwebbeeyibwagwo mu myezi gyonna Qur'ani ekiro kya Lailatul Qadiri ekyebbeeyi kyakyo ku biro byonna Qur'ani ye lwaki ndeekaana ennyo nze simanyi Allah gyampisizza na wantuusiza lwa Qur'ani eyo Qur'ani gisibirire omwana gisibirire mukyala gisibirire bbaawo Qur'ani eyo paka ne ku lunaku lw'enkomerero Qur'ani egenda kusunsulamu abaali bannyiniyo abaali mikwano gyayo bannange olwo olukiiko ku lunaku lw'enkomerero abantu ffenna okuviira ddala ku Adamu alaihi salam paka ku Allah gwalisembayo okutonda ffenna tugenda kubaawo ng'omanyi kyekitegeeza nga bayitayo Hamida Allahu akbar boogera amannya ga abiri obuze bagamba nze mpulidde siwulidde ng'ate owulidde bakuyita ogwokubiri bakuyita ogwokusatu baganda bange buno bulamu bwe tulimu bwa kiseera tunuulira nnyo woolaga wali so nga te ne wano okutereera wasobola okutereera singa tunaatambulira mu layini entuufu ng'omutonzi w'ensi eno omutonzi waffe bw'abirambika Allah tabaraka taala lwaki eyekutte kutendereza omutonzi we Allah amwogerako amutenda ayingira mu nsonga ze Allah ng'ateeseteese okuleeta Adamu mu nsi yatuuza zimalayika n'azinyonyola enteekateeka ze wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa naziga nti nyina enteekateeka mu nsi ngenda kuteekayo ekitonde ekigenda okuvunaanyizibwa ku bitonde byonna ebisigadde ebiri mu nsi ngenda kuteekayo ekitonde ekinasikiragananga nga kino bwe kiva mu buyinza kirooza ku kyana kyakyo ngenda kuteeka ekitonde nga kyakusikiragananga qaalu ne zimugamba atajalu fiha mu nsi ogenda kuteekamu man yufsidu fiha agenda okwonoonanga obwonoonyi wayasfiku ddima n'okuyiwanga emisaayi gy'abanne malayika zaalabanga omuntu buli enayitibwa omuntu mu nsi agenda kukola bibiri kwonoonanga bwonoonyi na kuyiwa misaayi gy'abanne wa nahnu nusabbihu bihamdik ate nga ffe tukutendereza nnyo lutendereza olutakufaananya kitonde kyonna wa nuqaddisu laka yaziga nti inni a'lamu ma la ta'lamun mundeke kyenkola nkimanyi kati malayika ezo n'endaba yaazo ng'omuntu wakwonoona bwonoonyi na kuyiwa misaayi gy'abanne sura jamada habiba hafswa bw'atuula waatudde n'atendereza omutonzi we malayika ezo zennyini Allah addamu n'aziyita mwanga nti bonna bagenda kwonoona bwonoonyi jawhara akolaki Qur'an na bigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala Qur'an yo njawulo givako n'okukakasa Qur'an tugenda gibuzibwako buli yenna musiraamu ogenda kubuzibwa ku Qur'an kateekateeka ennyanukula mbye tugenda okubuzibwa ku Qur'an bukakafu kina bujulizi kintu Qur'an tugenda gibuzibwako
suratu Zukhrufi aya 43. Allah gati wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Qur'an yeno Allah gisizo tambulizeko bulamu bwo ekubulira ekyokola diro ino kikola mbera kijo ino kikola Qur'an yeno Allah gikusizzaako ekubulire bwo ino kubeera mu nsi era okugyekwatako kwo kyekitibwa kyo yonna gy'oliwangaabira wali qaumika siwe kana buli yenna alikkiriza nti kati asiramuse wasawfa tusalun mwenna mujajibuzibwako ajati webale nnyo okwebikirira Allah akusasule musera ne swala zeebale linda ebibuzo bya Qur'an sebo haji webali kulekako kirevu n'empale wazikendeeza osenya nga bamaze okukima eswala Allah bikuumireko tuyinayo ekigezo ekibuuzo ekya Qur'an oba wali mwazinyi oba wali musaaze fenna ebibuuzo ate bifaanana byengenda okubuuzibwa ku Qur'an byogenda okubuuzibwa lwaki fenna batu obwongo bufaanana gobona obupakire mukanika piki bwonna ne bugwere mbisinga okunuma bwe kutuuka ku bino ebyeddiini oliyekwasa bazadde be jamada nti nze taata yatugayalirira ffe bemulaba wano teyatutwalako mu ssomero lyonna lya ddiini kyokka te bw'aba wagira omupiira ate teyeekwasa kyewunyisa nnyo nga kirumya n'ennaku tuli balungi nnyo mu kuwagira ebyemizannyo buli muntu ne kiraabu ye bwe yawagira kiraabu gy'awagira asooka bazanyi bonna 11 n'abateeka mu mutwe bazanyi 11 n'abahafizu waabwe bonna nga yabassa wano n'agenda ku katebe nako n'akateeka wano kooki naye n'amussa wano kati nataleka muzanyi ku muzanyi n'ebimukwatako oyo alina emyaka 28 twamugula emitwalo ng'oli asinzira nakaluke ne bagulira ebungereza egomera watwala sente zaffe nnyingi alina yinjale kale oba oliawo tebyebeereka kati nga bwafuna abazanyi 11 bateeka mu mutwe funayo n'essula 11 nazo ziteeke mu mutwe buli muzanyi ssuula naye omuntu awana abazanyi 11 mu mutwe n'essuula 2 ssuula ze okumanya zize n'amanya n'azituuma kul huwa Allah ssuula ye ne tabbat ssuula ye okumanya zize n'ensomera azisoma ensoma yiye kuba ssuula ze agisomerawo n'otokkiriza n'ekubula ssuula ze wajjawa essuula zo endala zaani basebo ne bannyabo bwe tuba bazanyi 11 bonna bali mu mutwe wano n'abali katebe nabo nga bali mu mutwe tufune essula 11 nazo zibeerewa bwe babiri buli kikwata ku muzanyi ofuddeyo kinoonya genda onoonye buli kikwata ku ssuula omusajja ayatula erinnya ly'omuzanyi we unyenno nga dirisa ayatula erinnya ly'omuzanyi yakuma mupittu naye oza Ronald Binnyo simanyi Ronald Binnyo nga buli kyetaaga okwatula akimanyi kyannaku nga n'endaba y'omupiira ebirowoozo byaffe bibeerayo nnyo nga tuli ku mupiira abadde tagwa wenga Ferguson abadde wali mu nsonda yekka akakasajja katusala gula wino nsere bwe nkula zetumuwe wiiki okola ki mbupangisa muzimu meye wiiki ove muzimu Qur'an obudde bwa Qur'an bubula ne tufuna obudde bw'emipiira obudde bwa Qur'an bubula ne tufuna obudde bwa firimu Jamiru abeerawo wano sabera gamba Jamiru weno nga kalaibulale wabujjo obufirimu bamumanyi ne bamanyi tuyatwala bukoleya astagfirullah firimu omusajja mwabukira ku kizimbe ku mwaliro gwa 5 mu 3 n'agwa wansi n'adduka
kati Juma nanyumirwa nnyo nanonayo nakaddako kali kanyumidde nnyo mpayo n'akalala musajja natta abantu bonna nasigala woowu ngono yatunula era nanyumirwa nnyo bonna abakubye Allah tusasira ngolaba kyolanga okkiriza nti genda bagiyita firimu kona za firimu kitegeeza bitaliiyo byenda babye kituufu tebiriiyo naye nga gwonyumirwa abakyala bamu ng'ogyeko bano balina akaddeko k'obuzannyo buzannyo buli ku TV okwo ng'ogyeko bano obudde babala bubale era mwabeeno mbeesiimisa kazannyo kabeera ku KBS n'anoonya akali ku gundi waliwo n'akabeera ku gundi atabaala butabazi buli kazannyo n'agira ngali siriasi bitya kazannyo nabbosa kale ye nabbosa n'afunayo n'abaana bakimanyawo ka program bazimanyi kiwusa kati genda eri kano kawedde kati waliwo era newenyumiriza nnyo mu kiwala kyo kijaliya nga kigeze ekyo kigezi muki Qur'an kangiveeko n'ebigambo subhanallah walhamdulillah n'ebirala. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagamba nti adhikiru lilqalbi okwogera ku mutonzi wo kumujjukira okumutendereza n'obulamu bwo mithilu lmai lisamaki temutekwa kwawukana mazzi na kyennyanja. Yabuuza nti fakaifa halu samaki idha faraka alma obulamu bw'ekyennyanja buza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi. Ensonga nga namba 2 twebaze nnyo omutonzi waffe. Ebitegeeza okumwebaza n'okumwogerako oba okumujjukira oba okumutendereza tubiwulira emirundi mingi kuba buli akwata omuzindaalo eva batandika ku nsonga ezi kutendereza Allah twebaza Allah. Era buli akwata omuzindaalo matenda amajjuvu ga Allah tutuusiza wano tumwebaza tusobozesizza okusaala webale mu mbeera yakusaagirira busaagirizi ate nga ekituufu seeka yenna ku nsonga yonna gyoyagala tutegeere olina kusooka kunyikiza zinezi. Gumikiriza obupangisa mukyala atalina mwana sigga osoose ensi togenda gibeerako lubeerera wano ku duniya wano tulina kubanga nga twebaza mutonzi waffe va ku byatannakukolera bireke biviireko ddala byesonyiwe. Sigambye byesonyiwe obutamusaba sigala ng'obimusaba naye tebitwala omutima gwo ne bikwerabiza byakukolera. Toyina mwana naye toyina wakuluma, toyina mwana oyina omwami, toyina mwana otegera bulungi. Waba omukyala atalina mwana ayinza okwegomba omukyala alina abaana omulalu kale singa nze nagwa eddalu naye nga nyina abaana. Twebaze nnyo omutonzi waffe tutunulye nnyo byatukolera. Wallahi bwe tubeera bakuba benkanya omutonzi waffe byatukolera bimala okwerabiza byatannakukolera. Ddayo weetuuze neetuuze byatukolera bimala okutwerabiza byatannatukolera. Haji Hussein Kyanjalla Musaasiri mulwadde emyaka sigimanyi nasemba okwogerako naye twasinkana ensambi awo myaka giweze endooza nga 2 namusanga yakava Buyindi ng'alina ebirwadde bye biri ebyokwogera nga bwobimanyi oba bwe wabiwulirako. Namusanga Allah yakava Buyindi nga yali yalwala kansa w'ekyenda. Kansa w'ekyenda nanga nti nva Buyindi ekitundu ekya kansa bakisazeemu ne banteekamu kirabba ne bwe twogerera bino omusajja twera ali Buyindi bagenza omwekebejja nga yafunye kansa w'amawuggwe. Gwe mu nsi oyagala ki?
Allah kyabakolera okakkana omwebaze kyanje omusajja twalla musaasira akaseera kamaze mu bulwadde Allah amwanyisizemu ekisinga obulungi ffe tuwangaala emyaka ng'oli mulamu n'olwalira ennaku ezi n'olyoka kiranga kinene nnyo ze gomulamu mumaze ennaku 3 sikomba ku mpeke ya tulo bulijjo bwozikomba olina gw'ogamba bulijjo yeziba mpeke nze gwola sikomba kamere bufe bulijjo tulaba olya buli kumba okomba tusirikirire tuloze ku mutonzi waffe byatukolera okusooka kkiriza ntajja kukolera byonna kati wannyo obudde n'ebirowoozo byakukolera gwe mu bino byakukolera bw'oba wakulondamu akolere ki atwale kimu byakukolera era akuweemu ki mupangisa munnaani mu baana batwala aliwa akujje mu bupangisa muzadde munnanga anoonya fiizi weerabidde nti gweonoonya fiizi ku baana abaliwo waliwo atanoonya fiizi kuba talina mwana kati atalla mu kisaa kye emirundi egisinga ate abo fiizi bazibawa kati fiizi zo ne zibaawo naye nga ate gwatwala ku ssomero yataliiwo muzadde munnange teweerabira nti eri omuzadde munno ayina omwana ezitaliiko eri omuzadde munno ng'ayina omwana ayiika endusu gwe fiizi gwe zituulidde osobola oyo mukudaalira olukudaalira olutaliiyo nonga nti gwe weesiimye kale fiizi tezikutawaanya afa akwerabidde ayina omwana wa ayiika ndusu nga nti kale alhamdulillah mwe fiizi mwaziwona kasita omwana waali kasita omwana ategeera bulungi bazadde bannaffe balina abaana batategeera bulungi tebagenda batwala ku masomero kasita omwana talina wamuluma golooza omuzadde munna ayina omwana omulwadde w'omutima naye anoonya fiizi gwe omwana wo talina wamuluma waali ategeera bulungi oledde waali n'okusoma kwennyini gwe okukweraliikiriza tomanyi gye biriggwera twebaza omutonzi waffe kino ekyokulabirako ntebe kiwa gye mpitira wallahi ne bw'oba ggwe n'okyala ewasengaawo oba maamawo n'ogula kiro za sukaali 2 n'ez'omuceere 2 n'ogula n'ezakawunga 3 n'ogulawo kale n'ez'ebijanjalira 3 n'omugero n'ekiro y'ennyama n'ogattamu emiti gya sabuuni 2 kale n'ogattamu n'omugaati ogenda okutuuka eyo ebufumbo n'akutikkula kavera n'akawummuza wali n'akulagawo okutuula n'akugwako mu kifuba n'akulamusa ne bakuwa caayi n'ajjayo akavera k'ebintu nga takunyeze kyonna kitegeeza kusiima na kukwebaza n'ajjamu kimu ku kimu nga bw'ateeka wali byonna bwe biggwamu nga ti oba kundetera bulubandi obadde onkoledde goyinza oga nti oyo asanyuse nnyo nze nageza kikola nze okusookera ddala wenyini wensiibulira senga katukomewo nyina akasimu kenfunye wano kaŋŋende kyakubiri kiyinza okuntwaliramu ebbanga okukomawo kyakusatu bwe mba wakomawo kyendeeta mubyendeeta ndeeta ekintu eki ndeeta bulubani yekka mbutuufu naffe bwe tukebedde mu kaveera kalimu omutonzi waffe byatukolera byonna tetubirabye gwe byonna obijjemu bulya n'oteeka wali kati olaba mu fiizi ngati omuntu alabye ne fiizi oba omuntu agenda zijjawa bino byonna byotadde eri bikulu ye obadde okimanyi nti oyo yennyini omukyala sengaawo nageza ajjamu ebintu bino nga buli kyajjamu kyakobera akasukaali allahu akbar mwana wange oyinza otya
mwana gwa Allah kusasule musera najja mwaka ngati Allah oba twakumadde okulya kanyama mwana gwe ng'otegeera ng'oyiiya nga buli kyajjamu akyogererako ebigambo najjamu omugatera akugwako mu kifuba wallahi agenda okwogera ku bulubani omugamba nti gwe kawala gwe gyolete bulubani ozinonyezaawo wennyini olw'okusooka okusiima bino weekubakuba bulubani ne bamuleeta mukadde ako sooka osiime Allah byakkolera wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum bwe munasooka okunneebaza mbutuufu n'okkiriza nti Allah wange ndimupangisa naye ndimupangisa atalina wannuma owekitiibwa Allah ndimupangisa alina buli kiyunga balema mbamanyi era mbalaba baddwa Allah tomanyi kye bayita bulwadde kyekitegeeza obulwadde Allah talina wakwata wataluma lubuto luyinza okusaanuuka okusaanuusa wawe toyinza kutuulawo nadde ne Muhammad oyo yeyalazibu ayina seeka gwe yatambulako naye seeka olubuto ne lumufuukira olubuto seeka olubuto lwafuuka yayingira emmanja oluvannyuma lwaswiri yavayo ku magalini lubuto ate olubuto olwo Allah bwalukalubya oba mulwadde n'otuuka emanyi ng'olinga afunye amayinja oyinza okukubirayo enduulu ate bwalugonza n'obanga ayiwa amazzi nakyo kizibu nibwe Allah nakuma nga bibalansinze bulungi fe bwe lukalwa olwajja n'otonyumiza nga ti wallahi nze simanyi nakumanya olubuto lunkalubanze gw'olaba bulijjo bwe tutambula bulungi totunyega nze gwe mulaba bw'oba nga ayiwa amazzi era okumawo n'otuganze gwe mulaba ekigambo nawe kituteerawo nga toswadde na kuswala twebaze nnyo omutonzi waffe abalwadde tetubamanyi bungi ng'ebibaluma bitundu bya mibiri ffe ate bye tuyina nga biramu obulwadde Allah akutuusa ekiseera n'ensonyi ne zikuggwako lwampaka wallahi akaseera kogenda emmanju maama Jawhara nga weetaaga kuyita taata Jawhara jangu nkwakirire kontwaleyo aba yakakomyawo noddamu n'ofuna erobwato nga nti mubutuufu wandinzizizaayo aba yakakuziza nga nti mubutuufu ogenda kunsonyiwa busonyi nzizaayo Allahu akbar musajja tufesi neefa nga era kati eno bwakutulamu ati amwenya nengera nga lwaki togirira ddala lumu gira kali tugende n'akaseera k'okukwatirira bakutwala emmanju Allah nako akakuggyako puroguramu zonna ne ziggwerawo omuntu omukulu bino bye twogerako oli ababiri nga yembeera mwali kati mukyalo mu yalwaza balla musasi omusajja yamala n'afa omwami era byatandika bwe bityo nga bwe mbigamba puroguramu n'okumukwatirira ng'omubiri tegukyasobola byonna nga bikolerawo ku buliri nsigire ekifaananyi mu myaka gyo mu myaka gyange bakusangule bakukyusa esayidi eno baddaabirizeeyo ng'owulira era otegeera kati bakyuse n'oludda olulala naye batereezeeyo Allahu akbar omukyala gwegambe yalwaza bba abantu abagenyi abajjanga okulaba omulwadde bagenda okulyanga ekivundu kijjuddewo najjaga ni musoke mufulume munnanga nti kati abyonoonye nga abyonoonye naye awulira nti ekituufu nze mbyonoonye ne bamala okumuwa enjula w'enjula yenna nti kati ateredde mu ddeeyo golooza abo gw'osasula mmeka ezaalema abo eyo yembeera omutonzi ogyaba akuteekamu abaana bagende ku ssomero ka fizi ke kakutuulidde sooka weewaza omutonzi bino ebya fizi tunaabiraba oluvannyuma nkyalo oli ngaera omulala bwe yandikoze yamala n'akoowa eyo embeera yasabukulula siimuula baawe yamusabikanga lumu ku makya n'abisiibamu musiraamu oyo ndi omu ku baamunaaza yamala ebbanga ng'asiba neggwe omanyi kyekitegeeza nga munda owulira nti nga tuddemu
ng'owulira ng'ali atudde mu bisooto. Allahu akbar. Ng'oyagala yakutonda kukolera ki? Okumwebaza. Mwakola ndagaano ki ng'alina kukolera biki by'atalina kukolera? Bwe yali akuleta ku nsi alina byakusuubiza by'atalina kukola. Mwenawe mwasayininga. Weetuuze, weebaza omutonzi wo. Olwebaza olukkiriza nti by'atalina kukola alina ensonga. Kansigale nga mbimusaba busabi mu bukakkamu. Mu bukakkamu. Omwami otwamunaazaala, wallahi embeera yamwokya, ebintu byokya. Nga yenna ajjudde amabwa. Ebisabika gye byayitanga. Astagfirullah. Ffe twamunaaza naye nga mabwa meereere. Nga tene yamusabika nga tusobola munenya. Gwe tolina wakuluma. Tolina wakuluma. Wallahi emmere tewooma. Allah ne bwakulwaza linnyo awo tosobola kutuulawo. Oluba lujjira ne lugira luti salaamu tosobola gyanukula. Zaidi salaamu alaikum nga tukoze. Olaga bulaga ng'oli muntu mulamu. Naye Allah alina ekisa. Byonna n'abitukolera baganda bange ne tutasaala. Eswala ttaano ne bakwegayirira bwegayirizi. Mukwebaza kwaffe Allah abatudde wano waliwo atuddewo nga yazimba amaka ge nga tewaliwo amuyambyeko, nga ku muzikiti guno talinaako yadde akasawo ka sementi. N'ateekateeka amaka ge baligabana kati yasitula n'ez'abapangisa. Alina n'ettaka lyeyasasulako. Mukyala akola nnyo agulayo akapoloti akakaaka ekikazi. Wandizimbye omuzikiti gwe ogw'ekikazi. Bwe gugaana twandiyambaganye ku guno. Kisaaki kye mwagala Allah atukolere. Omuzikiti bw'atuwaawo omukisa ekyalo kiramba tugatte tuzimbe omuzikiti ne tugaana. Bino mbyogera si birumamu. Tuba kubeera beebaza Allah ddala. Ffenna ng'abasiraamu b'omu Mbaale eno masigidi ennakaluke tetwandiyambiddwako muntu yenna. Ku maka go olina olukiiko lwe watuuza. Bw'ali ozimbeza abapangisa watuuza lukiiko ki? Bw'oba ogula Moroko otuuza lukiiko ki? Mukuza abaana sente zitusaasanyiza ku masomero awutuula naani? Twebaza omutonzi waffe. Olwebaza nga luva ku ntobo ya mutima. Olwebaza nga lulimu ebikolwa. Ng'osobola okukwata miliyoni za sente 2 n'oziwaayo ku masjidi. Ng'omutima gwo gugamba bwe baba bakyanjo banoonya mitwalo. Kyanja Allah musaasire. Juzi bakamusondera sente. Baganda bange, ng'omanyi kye bayita okusondera. Wano weetulinga tozangako imaamu mu kyama. Tomanyi kye bayita kuza imaamu bbali. Imaamu akutunulira amanyi abeetaaga emirundi egisinga omulabirawo yenna ajja yeegonza. Nsajja twagoona na imaamu salaamu alaikum. Wa alaikum salaamu rahmatullah. Sebo gwe imaamu. Obadde ogamba ki? Anti kakati imaamu nyina obwetaavu landiroodi ansulira ebintu ebweru. Kale ekikulu muli babbi. Mutima nga niyina kyo kiŋŋambye. Baganda bange gwe tumanyi kyekitegeeza imaamu kukwata muzindaalo. Kutegeeza basiraamu nga mwoli. Baganda bange tulina omusiraamu omwetaavu. Landiroodi amugoba mu nnyumba. Tuleete sente. Gomanya ekyo kyekitegeeza nga omutima gwo nti agamba nze namugamba. Allahu akbar. Otandika okunyiigira abasiraamu oli n'awaayo bibiro nga tiraba atono. Kati ebibiri bigenda kunzijamu. Omulala yakwata engatto ze n'atambula buto kati ate raba n'oli. Kati buli atambula gw'onyiigira ono aleese 10 gye naaweere 10 kati ogenda okutuuka mu ofiisi tufunyewo emitwalo 9 imaamu n'akuwaako 3. Gwe bye tobituukangamu. Baganda bange twebaza omutonzi waffe. Olwebaza olwebanja buli kitegeeza eddiini. Muswalayo tabulamu ekirungo ky'okwebaza eyakutonda.
bobanga wakusaddaka gattamu omutima ogwebaza omutonzi wo ddala baganda bwe tuba bakwata mu nsawo omutonzi wo mu mbeera yakumwebaza asaanayo ebitaano nga byaki abantu bali malwaliro banoonya za ddwaliro gwe emyaka gy'omaze nga abamu tetukyajjukira ddiro twakumakumira ddagala onoonya kati kyali ki lwali ng'onoonya lwamira ku ddagala namirawo panado nali nkooye nnyo nemmera painkiller nga abantu banoonya sente za ddagala nga n'abamu wallahi obulwadde babunoonya ne bubula ate abo bo mu bizibu tebamanyira bano balwadde kuba omulwadde Allah ate bwakusaasira ekirwadde ne kirabika oyise emikono mu maaso okusinga abasawo kwekebejja wenna ng'olaaja nabaga nti nfa banna obulwadde bunzita naga nti pulize ekikuluma kitubuze va wano ofa kituufu naye ffe ekikuluma kitubuze ekyo ekitanda waliwo abakyagala mukyalo omu yalambula munne yali mulwadde mu ddwaliro bamwekebejja ekirwadde ne kibula ne bamusiibula yakomawo awaka munne yamulambulako emirundi naye ogumu ku mirundi omulwadde ono amulabyeko aba agenda mu mulyango ali omulwadde yatulika n'akaaba oli yakomawo namwe nakusanze tokaaba obulwadde bukweyongedde ate ŋŋenda omulwadde nga nti ate buneeyongedde naye okukaaba amaziga gano neebuza nti nange ndiddamu nentambula mmwe abatambula tetukirabanga nsonga wallahi eri amaze ewiiki awaka eri amazeewo omwezi eri amazeewo omwaka eri amazeeyo emyaka twebaze nnyo yatutonda olwebaza oluteeteeka ku puresha ku byatannatukolera byatukolera sisobola bikubalira sisobola bimalayo bingi ffe tubiraba bya bulijjo kuba tubiina mukyala okuba n'omwami okiraba kya bulijjo wallahi gye yali ng'omukyala anoonyeza omwami n'abula gyali omwami ng'anoonyeza omukyala amubuze bino byenjigala ffe abangi tetumanyi muwendo gw'abakyala abo mukyala agenda bugenzi waabwe wiikisi 2 oluusi nooyinza okukemebwa okkaanya nti ogenda kumala wiikisi 2 nti ate wali buzibu wallahi mu nnaku 3 n'ogenda omuno naye nga nze yitawo nomugana nedda Hamza twali twagala nga avaawo nze vamu ebyo naawe yitawo tugende gomanyi kyekitegeeza okusitamu okuma esigiri onoonye ekibiriiti oyagala okuteekako kyayi kati sigiri emala kukwata ogenda okukwata mubidomola nga temuli mazzi bamma mwakanyawo ekisi 2 ebyo bibaddewo enkeera ku lwokusatu nga yagenze eggulu nga bakisi kuno nayo yitawo gwe tugende musiramu omukwano gwayanga nti engoye aja ti bwakyala nzambala nzegendeza buli nonyambala buli lwenvamu nduwewa kweni endiza wali kumusuma nenziguse eri gye zikoma nenkoma okulwaso zino zanaddamu amala kuwunyako mu nkwawa nga lukyakola ffe balina abaana tetumanyi muwendo gw'abaana lowooza ku munna atalina mwana omukyala mumanyi wamukawa empoomu akasente weekali talina mwana alina mu dduniya myaka giringa 5 egiseewo yagendako mu ddwaliro nga talina wamuluma n'abagamba kyetaagisa ki okunongoosa munneekebejje mumbuulire munda ki kye siina era kyetaagisa ki ne bamusaba miliyoni 4 gomanyi okubaga nga toli mulwadde ne bamusanyalaza ne bamubaaga ne baddamu ne bamutunga nadda engulu ne bamuwa bivudde mu nsonga nti ekituufu buli kyetaagisa okiyina tukusiibudde ne balansi waffe muleete fe abaana Allah batuwadde la ilaha illallah tumusine Mutebere yali Governor Bank of Uganda wakati mu sente mpitirivu yawangala talina mwana yenna mu nsi General Bashir yakulemera ku Sudani y'omumambuka n'abakyala abo n'emyaka egiri 30 nga mukulembeze w'eggwanga
nakataina mwana ina munsi baba kuba ba sente singa ffe tubayina nga abo be batabalina twebaza omutonzi waffe ekigambo kyange ekisembayo okwebaza Allah ngende ku nsonga ng'eyokusatu malirize omutonzi waffe okutuwa okubeera abasiraamu kyekyebbeeyi ekitamanyi bya bbeeyi byonna obusiraamu nkolagana wakati w'omuntu neyamutonda nga nkolagana eyo terimu wakusatu basajja battu enkolagana gye balina eri wakati waabwe ne Yesu nga bamu mu mbeera yakutuma Yesu ono abannyonnyolere omutonzi waabwe bo wakati waliwo bulooka abatuukira ku mukulu mmwe mu abasiraamu mulina omukisa oguwuliziganya n'omutonzi wammwe butereevu kamada ku musaalo n'ayogera neyamutonda n'avaawo nga ensonga ze zituuse bulungi baganda bange eddiini zonna ddiini era buli yenna agamba nti eddiini katonda waffe gy'amanyi si bituufu zonna azimanyi tewabangaga nti inna ddiina inda Allahi l-Islam eddiini emanyiddwa amaaso g'omutonzi waffe busiraamu enzivunula si ntuufu enzikiriza zonna mu nsi katonda waffe azimanyi era yaziteekamu kutugezesa onoolondako eriwa abasomako munjulire tulina we twatuuka ebibuuzo ne tukola bya objective ebibuuzo bya objectives ansa bazikuwa bakuwa ekibuuzo ne ansa wammanga bwe twali tukyasoma nga sinatuuka ku ddaala eyo nga mpulira bali kwekyesi bawuza batuwadde ne answers za kulondako ninga kati bino bikapero bali ngangu ebyo ndi mulwadde wa mutu ansoledde ziri wali gwe kulondako kuteeka wano namala bituukamu mutima nga nti abampe biri abasajja batrikinge ansa zonna zifaanana kakati eddiini ansa mutonzi waffe yazitaddewo nga olina kulondako ddiini ntuufu Allahu akbar weewuunya Allah abataddewo answers abamu tumanyi answers ze bataddewo omukulembeze gye yajjuzaawo yeeyiyo gye wajjuzaawo mwesiimye nnyo mbeegayidde tuzanyire mbisigadde tozanyiranga mu nzikirizayo essaawa yonna ku nsi toliiko kyakwagaza ekikulu kutuuka mu maaso ge nga walonda enzikiriza entuufu mu nzikiriza zonna ze yassa mu nsi enzikiriza eno ey'obusiraamu nga mmaliriza twetegereze nnyo empagi yayo esooka eyo empagi esooka nga empagi zonna ziri 5 yempagi omuntu mwayingirira mu nzikiriza y'obuyisiraamu bw'aba agiwadde obudde yempagi eyempagi yakuwa budde yakuwa birowoozo yakuteekayo mulaka yakanula liiso otherwise osobola okubeera n'empagi zino nnya nga tolina eri emu so nga eri emu bwebulako toba musiraamu empagi eya la ilaha illa llah muhammadu rasulullah gwe mulyango gumu oguyitwamu anayingira mu busiraamu tewaliyo mulala zino ezisigadde tetuyinaawo omuwendo gwa swala nga bw'oziweza oba oyingidde mu busiraamu nnaku z'omwezi olwala ziri 13 omwezi gwa Rajabu guba gwa 7 tusigaze ennaku wiiki nga 2 n'omwezi gumu gwa Shaaban tuyingire Ramadaan tewaliwo omuwendo gwa bisiibo nga bw'oguweza oba osiramusi tewaliwo mirundi gya hijja nti bw'okola hijja emirundi 58 oba osiramusi tewaliwo omuwendo gwa sente nti kati bw'ozimba amasijja ennakaluke neggwa gwoba osiramuse obusiraamu bw'anaisiramuka mpagi eri yokka kugyetegereza nefuuka entegeerayo nefuuka endabayo nefuuka empangaalayo nga yenzikirizayo nga byonna gweyo yenzikirizayo yentegeerayo yendabayo abasinga kyetutanakola eyo empagi la ilaha illa llah etubanja okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe baganda bange bino ebintu si byakwogeramu bwogezi nti nze nzikiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe byetaaga kuba nakukyusa ntegeere esimbeera yini eyo obwomu bw'omutonzi waffe bwe tulina ebbanja eddene okukkiririzaamu bulimu emiteeko 3 mutonzi waffe ali omu eyo yalina okuba enzikirizayo mu miteeko 3 ogusooka
atonda yekka mu bwomu bwe teri amuyambako mu kutonda era alabirira yekka mu bwomu bwe teri amuyambako mu kulabirira. Bazadde bannange tusiramuke. Kusiramuka kuno kwentegeeza kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi waffe mu miteeko esatu ng'ogumu ku gyo tumuleke atonda yekka, tumuleke n'okulabirira alabirira yekka. Bazadde bannange wano kanzikatirizeewo lwa sizoni mwe tuli, sizoni yakuza baana ku masomero. Muzadde munnange abo abaana siggwe balabirira kuba siggwe abatonda, anti nawe tosobola kwerabirira kuba siggwe weetonda. Tuzeeyo obuvunaanyizibwa eri nnyini bwo. Bwe twabumuwakankulako, bwe twabumukwakkulako bye bitumenya paka nga twetuuzizza ne tukkiririza mu bwongo yatutonda mu miteeko esatu. Nowangalira mu nsingo okkiriza nti omutonzi waffe bwe yatonda ebitonde byonna teyabirekera ate ekitonde kyonna birabirira. Tuyimiriremu wano baganda bange, Allah mu bitendo bye mugagga obugagga obutaggwaamu. Bukyangaliisa duniya eno ebyokulya bikyaliwo era ekyemisana tugenda kulya. Bukyangaliisa duniya eno n'enkya tugenda kulya. Bukyangagabirira abantu ssente nereera yatuwadde n'enkya ajjattuwa ne luli ajjattuwa. Nze nyina lwentula mu kibuga eyo ewaffe mbudde obw'okumakya n'otunulira abantu abayingira ekibuga nogamba omutima nti kati bano bonna banonye ssente era ajja bbawa. Ng'ate bano abanonye ku makya bagenda kutwalayo olweggulo, banaba batwalayo nga tewaliwo abalala abanonye ekiro. Nfundikira nebuuza nti oba Allah afulumya ssente mmeka olunaku? Gwe ate ono namu ogumu ebbiri oli namwayo akasanvu, oli namu omukaaga ssatu oli ena bbiri, gumu kitundu esatu kitundu, ssatu lukumi, ow'ebitaano bweyanga nti ayasini gyonna ku wetaano gwe leero nedda ffenna n'atuwa. Lwaki tumukkiririzaamu nti atonda yekka era alabirira yekka. Okwo okutonda kwe twakukkiririzaamu bwe gwatuuka mu kulabirira abasinga ne bitutawaanako. Ddayo ogogole enzikiriza yo mu mpagi eno esooka. Empagi eno ekubanja okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi wo mu miteeko esatu ogusooka, kutonda kwe bwomu n'okulabirira bwomu. Kakati ddayo abaana bo bawandiise mu bitonde bya Allah, naawe weewandiise okkirize nti ndi kitonde butonde, ekitegekerwa obutegekerwa, ekirerwa obulerwa. Aya ey'okubiri mu Qur'ani omwo mu sura esookera ddala ekiba suratul Fatiha, Allah gati alhamdulillahi rabbil alamin, agwana okutendwa ng'olutenda lwa kumwebaza. Ye mutonzi wa bonna w'ebitonde byonna, teyakoma ku kubitonda butonzi, ye rabbil alamin, ebitonde byonna yabirera. Okuvira ddala ku taata waka maama ne maidi n'abaana ne neiba, ffenna Allah atulera bulezi. Ebbanga lyonna gwe balera bategerera mutegerere, ebbanga lyonna gwe balera bategekera mutegekere, ebbanga lyonna gwe balera tabangako mutegeevu maaso ga mulera. Katuddeyo emabega tusimbera ntukirize nti batutegerera batutegekera, tetubangako bategeera mu maaso ge yatutonda. Oleke kwekalubiriza. Bwe tuba bakwebaza mutonzi waffe, lwebaza olujjukira gyatujje, tulina kumulekera gyatutwala. Musiramu munnange, tetujja kuba basiramu paka nga tukkiririza mbombo mutonzi waffe mu miteeko esatu, of which tulina okukkiririza mu bwomu bwe mu kutonda n'okulabirira. Tulina okukkiririza mu bwomu bwe mu kutonda n'okulabirira. Atonda bwomu, alabirira bwomu. Byakuliisiza emyaka gyakuliisiriza teriyinza bikuliisa. Akadde kamuyisa n'osengula ebintu byo, mukulu aba ali awo nga lwola ebitikkula. Era gamenya nti Yisa lindako okutikkula. Okoze otya? Kya nze ekituufu obupangisa bunnemeredde, nze ngenda kubeera nga wano. Yisa ewaani. Kyaba beewuwo, ndi mwana maama ono ekitaawo, nti akituufu ekyo naye nedda. Sooka olindeko. Wallahi nzo okuzunga n'obulwawo okusula.
Allah waffe yerandiro lya tasasuza ku dunia kuno. Tuli ku dunia ye tasasuza n'omu. Tuli ku nsi etatundangako poloti. Mabegako tubadde bizibu by'oxygen. Malwaliro nga fabali oxygen tumwina mu buzibu. Tuli kuwa Allah. Oxygen nalinye bei sirinda nezifuka za busere. Ffe waffe si wabisirinda. Oxygen atali wa network mbwano tewali. Gonna okubya ennyindo sika busisi. Toyimiriza neighbor mbo malako oba wannyindo nnene asike n'owento n'asike. Bibako byakutusasuza oba oyo yandisa buli ssaawa yanditusabyengayo mmeka. Byatukoledde Allah bimala okumulekera gyatutwala. Muzadde munnange okusoma kw'abaana si tobyetikka nnyo, tomanyi bye baliba. N'ennyoko naawe yali aweerera dokita kumbali kumukasula. Kati oliko ofumba bw'okuuta ebintu bw'osimula embalaza n'ebbaluwa ya P7 kati bikwataganirawo. Babaana tubaweerere naye tokisussa nnyo ate. Bye balikola Allah yabimanyi. Bye balikola Allah yabimanyi. Bano abaana era betugenda okuzzayo ku ssomero ku Mande. Emyaka 20 mu maaso. Be bagenda okudda mirimu egy'enjawulo. Mwabo mulimu bakondakita, tulinamu ababoda, tulinamu basikali, tulinamu bali omu katubazeeyo ku masomero. Batwale ninga mbotwale mwe mulimu amajjawuhara n'alongo Rahma. Eno ne bawabo betugenda okuzza ku masomero abamu bali muno. Jabberi ali wano lwakuba tamanyi ndi agenda okuwasa kiwala kyo. Gwe kitwaleyo ku ssomero kiteekeko coaching yajja. Ate nga tajja mu bubi. Agenda kujja okkiriza mumwanirize fiizi zo zonna zigende zifumba emmere n'okusiimuula. Bino oba oyagala oba toyagala eno ensi eyina nnyiniyo. Ate Allah wallahi yakikola mu mbeera ya bwenkanya. Buli muzadde aweerera omwana atwala injiniya, atwala dokita, ono pairoti, nagandira bono ali kuwa boda. N'omuteekako coaching labono laba embada. N'omukuba mbu yakoze bubi teyasomye simanyi teyakoze homework. Nze sikyabakuba. Nkuba baki. Ekinkubya mukaya sini kiki. Nawe era nnyoko bwe yatabukanga. Mukazi watulaba wafundiikirira n'osala oli olusala. Bino bintu beetagamu okufumiitiriza nga kuko bwomu. Nedda gw'omala bbanga kyogenda ewa nnyoko oba ewa kitaawo. Wallahi nza okutula emyaka egi nga bunakoza kanje nno mpiteyo inshallah kanje nzijeyo. Lwogenza onogenda n'emiti gya sabbuuni 2 n'ekiro ya sukaali n'ekiro y'ennyama mu myaka 2 oba otutte kyekyo. Kati nabyo olwanirira bakuleetere bajja bireeta baganda bamitukkiririze mbombo omutonzi waffe atonda bwomu alabirira bwomu. Zinemeka atonda bwomu alabirira bwomu. Twetike bitonde bye ne bitumenya. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu amala ennaku 12 mu lubuto lwa nnyina ajja aziteekera okumala ennaku 80 emirundi emeka 3 40 agasooka abeera kisaayisaayi 40 ag'okubiri n'abeera ekinyamanyama n'40 ag'okusatu. Kati oluvannyuma Allah muzimba fayunfakhu fihi ruuhu mu myezi ena Allah n'atuma malayika n'emufuuwamu omwoyo n'eragirwa ebintu bina bikatibi rizqihi ewandiike buli kitegeeza rizqi ye wa ajalihi n'ebbanga lyalimala mu nsi. Kati ebitulumya emitwe byonna biteeketeeke. Buli kyonna kyowulira oyagaliza omwana wo tuula n'omutonzi omubyogereko nga ti Allah wange nze nandyagadde Sumayo naabeere kimu naye gwe omanyi ekisinga obulungi twogerenga naye. N'abaana baffe tubasigemu emitima egyogera ne Allah waffe. Omwana yennyini ayogere n'omutonzi we. Kajjaawo kagambe
Kajamira kagambe, kahamida kagambe, hamida tova ku musalo osalide nga toyogeddeko na Allah. Kakubuze nti mugambe ki? Mugambe fizite tunazifuna. Mugambe na byonna nti bakyatubanya ne kusoma tunyalize tamu yagwa. Kamugambe binna n'ebitabo kasoke bigamba ye. Fa bazadde mbulamu bw'abaana tulinga babodo mutonzi wa fatutika butisi. Fe tutwalayo butwazi. Katika mugambe fe bwana tutika nga tuleeta. Tubaze nnyo mutonzi waffe tumuteekemu obwesige. Yakubu alayhi salam yawangala n'abaana be 12. Yakubu alayhi salam yayitibwa Isirailu. Era abaana ba Isirayiri baana boyo Yakubu be 12. Abaana ba Isirayiri 12. Baana ba Yakubu. Yakubu alayhi salam taata we bamuyitanga Ishaqa. Ishaqa mutabani wa Ibrahim yali muto wa Isma. Yakubu alayhi salam yafuna ebizibu n'abaana be byali bingiko mu baana be. Atuka ekiseera batume e Misiri bagende bafeffetomu ku baganda baabwe yali abuze. Niye bagamba ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Abana yabagamba baana bange muyingire Misiri naye temumuyingirira mu kkubo limu, mumuyingirire mu makubo ag'enjawulo. Si kulwanga anabakosa nabatuusaako obuzibu abakosa mwenna lumu. Kyetwagadde yabagamba nti wama ughni ankum min Allahi min shay'in, wabula musaana mukimanye nti sina kyenyinza bagasa. Abaana baffe tubatuuze tubaweerere wakati mufiiza okuzitola twogere nabo kubitegeeza omutonzi waffe tumubaguzenga kamara byonna waabwe baleke gwe kutwalanga muzadde ategeka byonna ebitegeeza ebiseera byabwe by'omu maaso gwe wejjeeyo balage ateekateeka ebiseera by'omu maaso mutuufu. Era baga nti mwetaaga eswala 5 buli lunaku temuzizanyiramu buli lwamuzanyizanyiramu muzanyiramu future yammwe. Tulina abaana batasaala waka, tulina abaana abatali bannaddiini waka. Bazadde bannange omuzadde alowooza ku baana bo bategekera yennyini omuzadde oyo anyina kuba munnaddiini mulungi bw'atereeza enkolagana wakati waffe n'omutonzi waffe ye mutonzi w'abaana be abagguddewo omulyango gw'omutonzi omukolera by'ayagala. Taata atasaala fizi jja kutawaanya, omwana atasaala ebyokusoma bijja kusala. Ekikulu mu byonna mbye tunajja mu kusoma kwaffe mutonzi waffe. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakasuukirira mu kiseera ng'afuluma awakaawe e Makka asenguka agenda e Madina ayina lwe yayoola ettaka alikasuka kasukaati. Allah nga nti sigwe wakasuka mu kiseera we walabiranga yakasuka yali Allah. Abaana baffe siffe tubaweerera tukkirize mu mutima nti ffe sente tukwata nkwate Allah yalina enteekateeka zonna. Ekyo kibeere ku mitima gyaffe kibeere mu mitima gy'abaana baffe. Abaana baffe babeera bakkiririza mutonzi waabwe. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din. Ibrahimu alayhi salam ne Yaqub batuuza abaana baabwe ku nsonga ya ddiini. Muzadde munange nga tonnatuuza abaana bo kusoma nnyo kukuleetera bona bwa P7 kuleeta first grade ya senior ya 1 oba ya 6 oba first class ya degree. Tubatuuze tubaguze omutonzi waffe. Bwe banaamukkiririzaamu nga naffe twamukkiririzaamu tujja kuba tuwangudde mu mbeera zonna. Wallahi abo abaana ne bwe batalisoma kumalako, omu nakoma ku senior 2 mulala nakoma ku senior 3 mulala naviramu ku senior 6, Allah asobola tufuula abawanguzi. Yamanyi Allah ni gw'anaatuusawo yani gw'anaakomyawo. Akulembera eggwanga limusi alisinga obuyivu n'ebbaluwa ze zennyini naye azimanyi. Si bya buyivu Katonda waffe omutonzi waffe yasalawo. Wallahi okumanya yasalawo nga abantu tebalina kye basobola kusalawo okuggyako nga yasazeewo. Myaka oba gimeka egiyiseewo zaali January 14 bantu ne beekandaga. Kumbe omutonzi waffe akkiriza nti waani bwe mweneekandaga nkyamubongera. Enteekateeka aly'omwaziina mutonzi waffe. Enteekateeka aly'omwaziina zimba enkolagana empuliziganya wakati wo n'omutonzi wo. Nyigiriza okuva n'olwaleero otandike Qur'an, otandike ku Qur'an. Weeyigiriza okwogeranga n'omutonzi wo mu lulimi lwo muge nti Allah wange gwe wantonda.
samanyako kiribaawo nga tonnantonda byonna mbitegedde maze kundeeta mu bufuzi siina kyemmanyi gomanyi byonna abaana go abampa gomanyi ebikwata ku baana ekikulu byonna Allah wange nsaba bawangaze nga bannaddiini ab'empisa bawangaze nga bakukkiririzaamu ate nga bampisa bawanguze buli mbeera kyannaku nnyo okubanga abazadde tuli bagayaavu nnyo mu kusabira abaana baffe ne tuba balungi nnyo mu kubategekera abaana nga balina kusoma n'obituza nti temujja kubonabona nga nze nkibonyabonya butasoma ani yagambye buli atasoma abonabona bubonyibonyi waliwo alina ssente kuba yasoma nnyo abasomesa balina mmeka ate abasomesa fe abatasoma ffe tubasasula kyekituufu nabadde kayunga jjo ku jjuma oluvannyuma lwasiri nabadde awo kayunga ku salafu nabagambye ne wabaayo meeting nga bannayuganda ffenna tugenda gibaamu era ne tugibaamu chairman n'atugamba bannasoma nyina ebbaluwa certificate degree diploma mu ddeeno ne baddeeyo n'ebiwandiiko byabwe basaasoma nawomerwa nnyo embona ne firimu namwe mu ddeeno nababuuziza ab'ekayunga bali ku salafu ludda ki olusinga ssente ab'embaale nakaloke nasoma certificate degree diploma simanyi masters doctorate naffe eno nawomerwa embona ne firimu saidi kyesinga ssente nawomerwa embona ekyo si kyakwekweka oba pulezidenti agwawa alyena simanyi neri nakibuuza naye tebanzizeemu era bansekeredde busekereza naye nga ayinza okuba oba oweenu ndabanga kale ayinza okuba oweenu temundeetera bizibu abeeno bano banoomero mbona ne firimu bebasasula bano badokita beeno bwe tulwala gye tulaga dokita tajjanja badokita eddwaliro sirirabangako nti doctors onule fenna ogira muniiginawo ate nga alina kuba wampisa kuba bwambogolera ngenda awalala ate nze omulwadde butaba nampisa dokita yangu yanze ndi bubi nga alina kupakuka bainginia beeno nababuuziza beekayunga jjo inginia weno nga wabiwandiiko ne makaniko ne yakeera mu garaji mu pisiri ye nagenderawo mu garaji bwe bamotokayo yiso giwani ku babiri ono wapisiri gwomanyi kyekitegeeza bano bakafulu bano badda mu biwandiiko nampapula mala kusoma wanaana be ekyokukola ono mwana nti linnya ku muliro tulabe nakubulira ekituufu naga yo filita ngomuga nti filita kiwandiika awo bano baveeko naawe abasanira emipiira basinga tulina beeno mumboona ne firimu ekindeeseza kino omutonzi waffe yasalawo gwanagaggawaza tamwagaza bbaluwa wallahi bakuba byamabaluwa yise yemmoloka gyovuga tewandigivuze leete ebbaluwa ye yasiniafu tulabe si byakusoma allah bwe kuba kusomera still allah yateeka omukisa mu kusoma kw'abasomye mwana ng'asobola okuteeka omukisa awatali kusoma era ne bitambula bulungi tuteeke trust yaffe thika obwesige mu mutonzi waffe mu bwomu bw'ensonga z'abaana baffe tuzimukwase n'abaana bennyini tubasigemu ekyo lukumanya atuuza mutabani wange nti ya bunayya mwana wange la tushirik billah ensonga zo zonna kkiririza mbombo omutonzi wali omu yekka tomuvangako tomuliranyanga ekitonde kyonna inna shirika koli muliranya ekitonde kyonna la dhulumun azim oliba weryazamanyiza olweryazamanyi olusembayo obunene yamubulira ebigambo byali bingi ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin mwana wange omutonzi yakutegekera byonna niwe kalibeera katono katya nga allah yakategekera gwe fatakun fil ard au fi samawat au yati biha allah agenda kakutuusaako lukuma yawulirira mwana we tutuze abaana baffe tubalambike olulambika lwakukkiririza mu mutonzi waffe kamala byonna bajja kukkiriza nga allah waba tutegekedde kumalira kukoma mu sinya 3 tewali buzibu kyobaba allah kyatusiimidde
yamanye ebiddako tusigemu abaana baffe emitima egwanike emikono wakati mu ddiini eyo yennyini abaana baffe twogere nabo misana ku nsonga ez'okulya ebisasiro byafuuse ensonga kati omukwano wakati w'omukyala n'omukyala omukwano wakati w'omwami n'omwami Allah atutaasi ya rabbi n'ebisolo tebisobola embuzi ennume ketuna ku nnume zirwana mumala kujjawo emu tezisobola kukwatagana empanga n'empango ziteeka mu kiyumba kimu lutalo lwennyini olwanoonya ekimuno oyagala kunduisa bisasiro oyagala kiwano nze sirya bisasiro bamala jijjawo kati ng'otuuka ku bantu bazadde bannange tuyimire ku magulu abiri twayingiriddwa obulabe bw'abali ba bisasiro bwe tutasitukiremu kubaako kye twogera ajja tirindo omukyala ajja kusaba omukwano nga mukyala munna akuyimirire mu maaso akakasenga ye bwali omwami abaami bwe tunasirika yisa lindo omwami omuvubuka akuyimirire mu maaso ng'akulaba nga mukyala nga kiwala gwe gyebaye kiwala nga yakulalaba kiwala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tutule n'abaana baffe mu nsonga zaffe naddala ez'eddiini tubalaga obulabe buli mu bintu muli kasasiro yenna omwana wangaale ala hadhar ng'ali ku bwerinde bwe tunasirika bikulinze naawe kennyini bwe tunasirika tuyinza obutawona kusinziira ku budde bwe bampadde obwekitiibwa Imam Ahmad Suleiman Kyerine ayingiddewo tusaba lwekitiibwa atugase n'ebigambo byatugenda otusibirira empagi eya la ilaha illallah muhammadu rasulullah mpagi yakwegendereza mu mpagi zonna mpagi yakwegendereza mu mpagi zonna nkugambye etubanje okukkiririza mbombo omutozi waffe emeteeka esatu waliwo ebikolwa nga mutozi yekka yabikola nga toteekwa bikkiririza mu kitonde kyonna mu bikolwa ebyo mwe muli okutonda n'okulabirira ogwo muteeko gumu ne wabaawo ebikolwa nga gwe mu bulamu bwo bwonna olina bikolera ye yekka nga toteekwa bikolera kitonde kyonna mu bikolwa ebyo mwe muli okuteeka obwesige n'essuubi atawakkulu warraja ebyo bikolwa byombi omuntu tasaana kwesiga kitonde kyonna lwesiga 100 ku 100 tasaana ssuubi lye dditeeka mu kitonde kyonna 100 ku 100 bw'aba akuteeka ssuubi mu kitonde akisuubiriramu Allah kuyisiriza ku ono so ono bakyala baffe mbegayiridde bangi okwesiga kwammwe kutono nnyo mu Allah wammwe mwatwesiga nnyo ne mututikka ebitali byaffe gw'olaba bbaawo ye byonna n'otuuka n'akaseera nga nti nze simanyi na kumanya sekalutu bw'ofiira wano nze ffe tuba tusigadde mu bbanga musigadde mu bbanga oyo aba musiraamu gwe tolina yakutonda ebintu bya Allah no byewunyisa sekalutu gwe weeteekako okuleka mu bbanga tekimwetagisana gwe nakumala ye kufa akera kumaca natambula butambuzi nga yagudde ku kiwala kinyirira olunyirira nakiza nti nafiirwa dda abakyala tuzze obwesige bwaffe mutonzi waffe tubujje mu baami abaami tubalabenga baboda mutonzi waffe yabatikka lwatabatise tuleke bakwata mataayi bakyala bangi batuvumireeko eyo gwe totegererako nze nakize nasiraana nakkiriza bukirizo nzitidde emyaka ze gwolaba wano amuze omwana omutono ava nembupangisa ffe tukyali bapangisa kisajja gw'omutwe ogukumenyera obwere gwe ogukumenyera sente tuvuddemu ku gugwo muleke tutikka byonna omutonzi waffe ffenna yatutonda yatutegekera byonna abaana ffe tuli bazadde bamwe ffe twazaala buzaazi tulina yatutonda bwe mba mbaweredde byembaweredde nze bibi Allah byansobozesezza nze bisigadde simanyi nze ogwange gwali gwakubazaala gwe yansobozese bisigadde yamanyi gwe mwana leka kutabukira muzadde olwa fiizi ebyo Allah byakutegekedde tukomaawo bwe ba P6 alhamdulillah eri atalinnyayo baddu ba Allah tukkirize mu mutonzi waffe
yateekateeka byonna. Wano wennyini Uganda Allah yakolako ekyamagero, nze mundeke nkiyite kyamagero. Mu meeting eri abannasoma bali saidi eno, nawomerwe mbona ne firimu abali eno. Wallahi Allah yakeberako eno mbembona ne firimu najjayo omukulembeze w'eggwanga. Allah alina lwe yajjako eno omukulembeze w'eggwanga mumbona naki? Mbu yali wa pitu P3 ate nga mune P3 yo wa pitu bamukubagiza nkubagize kubanga muntu bambi tuyinza gamba mbu teyagirira ddala. Munayo nkubagize oba yali P4 ba pitu just kubagiza kujjuzaawo. Abaye oyo wa P4 yatukosa yatugasa. Bano bajja saidi na basinga obungi batukosezza batugasizza. Sagala ganti na kati bakyatukosa ne kikulu mu mugambi. Katugania ganti Allah yakoyo okujja no mba pitu enakyajjayo. N'omwana Allah akyasobola muronde eno nga kuma mu P3 Allah namusitula namufulu mukulembeze gwanga kisoboka bulungi nnyo. Kisoboka bulungi nnyo. Tuteeko obwesige bwaffe mu Allah. Program yonna gyateeseteese ffe tukkirize bukkiriza. Nze nasomera ku biraali ebwayise. Mwaka gwa 1995 ku senior esooka awali idadi. Programu yange mu kusoma Allah wakisa nnyo. Nze tyantegekera bazadde bange kumpeerera. Olw'enteekateeka ze. Primary nagisomera Lugo. Orphanage Center. Kati mwenjogera orphanage oyinza okuba nga ndi mwali musasula. Secondary nenzijja ku biraali ebwayise. Nenyingira obwa Porter. Holiday nga mpeereza ku bizimbe. Nenonya akasente twasasulanga emitwalo 8.5 nekaleeta ku ssomero. Era sina report ya secondary neegi. Kuba by then bapota batuwanga siringi 1500. Golo 1500 oyinza odujjamu emitwalo 8. Nze nasasulangako ezaasoboka nensomangako ebisobose. Nembivaako. Naye kimanyi nti nze gwe mwayise. Kyekituufu. Bal nze ne Allah gyantuusizza batono batuusizaayo yamanyi Allah bwe mbasigamye nti saasoma toyinza kukiza nti saasoma. Era juzi nyina wa taxi namusanze nadde nva mu Darusso awo ku Skylight mu kibuga kondakita yantoledde salaamu namusanga wamaddala tewasoma nenkasekerera ng'ekituufu nasoma. Bwe byenjogedde owulidde temulimu Qur'an temulimu hadithi. Yamanyi Allah. Abaana baffe tukkiririze mu Allah. Bazadde bannange tukkiririze mu Allah. Leka kwegema kuzaala lwakuweerera gwe zaala aweerera waali. Nkyogera si kiruma mwate nga nkitegeeza. Ate gwe omukyala akyafumba omu kono owuliriza balo mu buzaala babiri benja okusobola. Osiriwalanga n'ozaala babiri. Mu myaka 6 agenda kugattako munno. Gwe soko yiwewo amagye. Agenda okulowooza okuleeta ng'amagye agali wano talina wagenda gayita. Bajja kufera ng'ozaale kamu amanye nti wali omu n'omusirikale ogwo. Abo bangu. Kati agenda okulowooza okuwasa myaka 15 gyemumaze mu mufumu ngaliwo abaana 9. Agamagye tebagakyambala. Abantu 10 bakugulako olutatosola duwangula. Bazadde bannange ojja kwesiba mu bwavu. Kwekomeka kuzaala ameze amanya amanyi bye galirya. Ffe omwana bw'alikuula ozaliteeko ali mu nsonde emmese ekuwa ssente. Nze abewange nabagamirawo nze siri mmese. Erinnya balireeta wange direct. Erinnyo limpeemu ssente nze kenyini ne muwa ssente nga si mmese. Kati ate okumala okwevuma olwo mba mbalaki. Nze siri mmese. Akuula erinnya akimanyi nti nze ndigula. Era nabaga nti nasooka ndigula 5 kati ndigula 10. Nze si mmese. Kati Allahu Akbar. Allah jamu amanya amato nateekamu amakulu nga bye gali yago bimanyi. Yatonde bitonde bye Allah nga binako enteekateeka yonna. Abazadde butafumiitiriza nsaba Allah ekitwate okwetuuza. Nansaasira Allah seeka butunga ba hole eno yonna nga nze mbazaala. Seka mba nkyakola. Abaye mba mwavu. Nga mwenna nze mbazaala. Mba nkyakola. Nga nnoonya mba mwavu.
nsobola okuba omupangisa nga muli basiru mmwe mwenna. Okusooka nze chairman nga si byakunnonda, nze chairman ekyo era nze muwanika nga saala kunnonda. Kati chairman mpita olukiiko mu mwaka tulina enkiiko 4, buli myezi 3 tulinayo olukiiko, buli memba jangu n'emitwalo 3. Anti omwanika omutegedde. Kati netagezo meeting 4 buli mwaka, buli myezi 3 tulinayo olukiiko n'emitwalo 3 buli memba, buli aziteekaawo meeting ewedde. Nze nga mugunya basiraamu tubere serious, ebitonde birina nnyini byo, va ku bitonde bya nnyini byo nga nawe kanyini oli kitonde. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika. Tunyikize empaji eri esooka okukkiririza mu bombo ya tutonda miteko giri 3, atonda yekka era alabirira yekka. Oyina byoteekwa okukola nga toteekwa bikolera mulala yenna, bwena bikolera ye yekka. Ayina byali nga ye ng'abiri yekka, oyina obimumanyako n'obimukakasako gye miteeko 3. Tujja kujja tuginnyonnyola mpola mpola insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.